Yes, tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamuli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Kimso Rich Boy Maksudi Junior. Olwo kuba nti weekumira wano no subscribing na ntambula ffenna ate oliwaddemu okuba nti oŋŋamba wajja olusinzidde okuba nti otuwuliriza n'okuba nti otulaba n'okuba nti otwagala nnyo naffe ne tukubongako mpola mpola ogamba otya ekyali yenna atava wano era nga bwe kyetussaako gwasooka okuba nti okifuna ngamba nawe omupya ngama subscribe ate weekumire wano tubeere nti yes weekumira mu kumanya subscribe tambule ffenna ate oliwaddemu okuba nti muganda waffe okomentingawo mu comment section ne tuba nti tufuna opinion yo oliwaddemu okuba nti otunyako ku bikoto gyaffe egyenjawulo kwogata Facebook nkosa Ntambi Kimso ate nga ku Twitter oli nkosa Kimso 16 genda ng'onoonyako mpolampola atutambule ffenna mpolampola muganda wawe ne tuba nti yes twekumira in touch because yes onzimba n'enkuzimba ffenna ne twezimba Uganda n'ebeera yakabyola kuba nti weekumira wano 24/7 ne tutambula ffenna olunaku lwali tukuleetedde Spice Diana. Yes, Spice mwana muto naye ebintu byakola bisinga abantu abakulu abaludde mu industry eno. Spice simanyi oba omutima omugonvu yagujjawa bambi kanyabo kano ka baby ku myaka gyako emito tekagala kulaba muntu yenna ng'akaaba ng'abonaabona ng'era talina kyakulya yadde okusiba we twogerera. Spice Diana bambi yakutte King Michael, Big Eye, Papa Sidi n'abayimbi abalala abatalina wakuba nti babeera n'okuba nti beeyiya n'abantu abasembeze era nga we twogerera King Michael kwogata ne Big Eye balya n'okusula basula wali wa Spice Diana ku 32 Records kwogata ne manager Roger ku myaka emito. Spice bambi akola ebintu ebitagenda mu myaka gye yadde nga abayimbi kizibu nnyo okuba nti beeyagala n'okuba nti abayimbi ebiseera ebisinga babeera mu ntalo nga balwanagana n'okuba nti beesunga ng'era omuyimbi omulala bwagwa abasinga bava ne bagamba nti oyo yagwa talina kyatugamba era nga ebiseera ebisinga abayimbi bangi basosolebwa. Tulaba wano ku Clever gye titewali agalana kumanya wajjali tulaba abayimbi bangi bakyutikaye n'abasigaddewo nti batubula ku maaso n'abayimbi abasigaddewo bwe bati nti abayimbi abarigimu yaabwe bambi tebasobodde kuvaayo kuba nti babanoonya. Tulaba omusajja mukulu oba mukyala mukulu amanyikiddwa nga Hajjati Madina nabwe kityo yadda wali atunda kasooli ku kyekawala mukazi watu eyayimbira eggwanga era nga yakolera kampani ezikyasinza okubeera nga za tabu mu music industry ya Uganda, that is revival band ya Pastor Iga kwogata ne Gaga International. Tebasobola kuba nti bamuyita okuba nti bamubudabula n'okumulabirira naye yes ate nga yalina impact yagata ku music industry ya Uganda n'okuba nti asanyusa abantu. Spice Diana, Big Eye, King Michael, Papa Sidi n'abasigaddewo bonna kwogata ne Sai ennaku zino tumulabalaba nti abasinga abayimbi tebakyakola especially King Sa, Big Eye n'abasigaddewo obulamu bwabwe si bulungi. So mukuba nti obulamu bwabwe si bulungi twakizudde nti mukyala mukulu amanyikiddwa nga Spice Diana bambi yabayise ku studio ye kwogata n'amaka ge agali wali yes ku Salama Road n'abantu bambi abasembeze era nga wetwogerera King Michael kwogata ne Big Eye bali wa Spice wano no tebava ku studio babeerawo n'abantu ab'enjawulo kuba nti babeezaawo okuli manager Roger kwogata n'abantu ab'enjawulo era nga Spice y'omu ku bakyala abasobola ababeereddewo abayimbi baneeno. Kyanaku nnyo like kyasanyu nnyo okuba nti ku Spice ku myaka emito asobola okutegeera banne n'abantu ababudaabuda. Tujjukire nti Big Eye kwogata ne King Michael balina obuzibu nti bambi karenti kababula era nga banono babagobye mu nnyumba n'okuba nti yes balina okuba nti babeera ak'okulya kababula bukyanga lockdown etandika babadde tebafunawo kasente ate nga newali twagenda mu lockdown nga tebayimba. Now Spice Diana yasalawo okuba nti abasembeza n'okuba nti ababeezaawo era nga mukyala Spice ono akeera ku makya n'afumba akamere kacyayi akamere n'abagulira n'ebyokunywa ebibabeezaawo mpolampola n'abantu abatreatinga nga baganda era nga Spice kino nno alabika takirinaamu buzibu. Bino nno twagenze ku 32 ne tubisanga ne tubiraba si Spice yabitugambye wabula ffe tubadde tugenda ku 32 ne tubiraba era ne tubisanga. Olunaku lwa leero ngenda kwebaza buli muntu yenna asobodde okubeerawo munne mu mbeera enzibu ennyo okugamba nti Mukama akuwa omukisa because mu kubeerawo banno oba munno oyo tomanya naye asobola okubeerawo omwana wo taata wo famire yo oba omuntu omulala yenna n'okuba nti yes Mukama akwongera emikisa ku lwokyo era ngenda kugamba nti Spice Diana Mukama
akwongera emikisa n'abantu ababadde nga Spice nga mu covid ono mubaleddewo abantu ab'enjawulo. Yes, mbagamba nti Mukama abongera emikisa era nga ngenda gamba Spice Diana bambi mukwano webale kuba nti obeera mwana muto naye ng'otegeera era Mukama ajja kuteeka nnyo awantu aw'amaanyi because olina omutima omusasi n'omutima omugabirizi. Spice ono aze agabira bakateyamba abantu abali mu industry mu covid-19 twalaba ba Ghetto Kids yagenda n'abatalina n'abawako ku bintu yagenda n'akyalirako bannamawulire n'abawayo ku bintu DJ Nimrod mwamulabako gata ne ba DJs ab'enjawulo. So Spice bambi aze alaga nti yes wate yadde nga mumuwagira naye asupportinga abantu abamu mu mbeera mu oba endala era nga wetwogerera bambi Big Eye ne King Michael babira wa Spice Diana. Bino n'ebirala byobolinda mu episodes zaffe zidakonsikadde entambi Kimso Rich Boy Maxudi Junior webale kuba nti wekumira wano subscribe kutatama kuba nti osubscribe nawe ya subscribinga kugamba nti webale nnyo webalire ddala.